Sirako mkwano gwange Angela Sama. Angela Namubiro TikTok, actually ye TikTok ndowooza right now owokubiri mu Uganda. Asinga followingibwa. Okay. Angela Namubiro oyo omwana oyo akola TikTok videos ze nga alina ki afro nga ali mu kyalo. So Angela bambi yafiiriddwa maama we this week. Naye ba TikTok abangi nnyo omugambo gwatambudde nnyo. Abantu ba TikTok nalabe ba TikTok nga bagamba nti Angela abaleta zikirako ba TikTok tabera mu mikolo gy'aba TikTok ta supportinga takola ki. Actually according ku mawulire ge nafunye nga bagamba ne be yali ayimba nawo mu Steroko tebabaddeyo. Era according ku mawulire n'amala ge nafunye tuteri ba celebrities nga botunula bwotyo tulabawo yadde n'omu. So nga bagamba nti ekika ky'embeera azo oyinza okuba oli reserve naye ng'obeera over reserved. Okitegeera. So abantu bangi buli omu oba location yababuze ekkubo lya mu kyalo. Location tesobola kubula. Naye nga according ku kyabadde kitambula ku social media bambi anyway buli omu bwatu byakitutte but ekiseera kyabayitamu mu kaseera ako tekiba kyangu though ba TikTok bwe batu babadde bakola ki bayogera. But anyway my special condolences ezigenda eri family ya Angela ne Angela ng'omuntu nti guma okuvibwako maama kintu kinene naye byonna Allah bwatu bw'abageze ina ilahi wajuuna. Okay. Eyo nga tuvuddeyo ngege tuva mu mbozi ya TikTok waliwo challenges